Onkale, ladies and gentlemen, abatulabira ate ku YouTube channel yaffe Nganzi Uganda mukoma oli mwasibye mutya mwasize mutya okusinzira mu bitundu ebyenjawulo na gye musinzira okuba nti mutulaba tuba tuyingidde watene celebrity news mu kaseera kano naye nga ate tunabagenda wala muganda wange kyenkusaba ekintu kiri kimu subscribing liking sharing ate tube nti atitambulira wamu no comment gabanange comment gyotekamu ebeera y'amakulu nnyo kuba nti ate tuwongera okukula buli lunaku kati n'okulozaako mu bye tulina olunaku olwaleero ebya Pastor Bujingo ne Makula bikyalanda ngate mabere gambwa Pastor Sempa avudde n'agamba nti ye obujulizi abulina era already ogenda mu koti okuba nti alumiriza Pastor Bujingo kubyavuddeyo ni Uganda full figure mukwano gw'abanji wane Uganda ali lubuto olwokubiri tubirina Sako ate ne yaliko miss wa Uganda amwana muwala Fiona avuddeyo n'agamba nti bimugerwako nti yafudde bambi just bamusibako ate matuga ga muziki kumulisango ya kyali omulamu yembozi je nino olakola naye nga tutubagenda balamuga nange nyongero ko ate okutegeza anti subscribing liking sharing tubentambulira wa munze DJ mu the champion batudde wate kwanti ndikutusako byonna mu bojjovu era nga saa zino katusumulu tubenti ate biki byetulina Pastor Bujingo ebye bikyalanda ate nga amabiri gambwa Joina badde wanunga kugamba nti yavuddeyo ne yeegaana ate okuba nti yagenda wa Makula kuba nti akyala agamba nti ye wa Makula yagendayo ng'ate mu mugenyi wa bulijjo naye nga yagenda yate kuba nti bamuintroduce nga bamukyaza mu maka aga Makula okuba nti Makula amuintroducing nga mubazadde be ye yavuddeyo n'agamba nti yagendayo kunywa ku kacaayi nakulyanga abantu abalala naye ate katufu wato olwawulidde ekyo ne tugenda ate ewa male mabirizi ali mu masango guno n'agamba ne tumubuuza sebo Bujingo yavuddeyo n'agamba nti ku musango gwa muggulako tatagumanyiko giri just yali agenze kunywa ku kacaayi ng'abantu abalala kulya ku mmere n'agamba nti oyo Bujingo yale ave mu kwesiruwaza obujulizi babulina bonna era bali mu bukuŋŋaanya ennaku z'omwezi nga 21 January bagenda mu kkooti babutiikiyo babe nti ate bamulumiriza olw'omusango gwe yakola nayongerako nti chairman w'ekyalo gye baakulira omukolo naye ali ready okuba nti avaayo alumirize Bujingo n'amaka agalimu omukolo ag'omwami gwe bayita ate Nyombi Tom omukozi wa UCC ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu Uganda naye bamuwandikidde ne bamugamba nti sebo atukwetaga kunaku enaku z'omwezi nga 22 oveyo owe ojulizi ku nsonga ate eza Makola yero akimba njogera nnyo ebigambo bya Roya kamukuwe naye abe nti ate akugamba kiki kyenyini ekituufu akanga nnyo asobola byegaana naye ate era ayogeza butamanya kubeera ku mukolo gw'okwanjula gwe tumanyi obulungi ogw'ekiddugavu ogw'Abaganda era omwami gwe bakyaza muki mu maka ga mukazi we kati era apalapalanya naye ffe ebyo tebitukwatako tuli mu nteekateeka zonna okufuna obujulizi bwonna obukakasa nti Bujingo omukolo gwe yakola gwali gwa kwanjula mu customary marriage y'Abaganda era olwaleero luno ebbaluwa mpandiise nnyingi ndyosooka yadde nampandiikidde UCC nga ngigamba nti gambe Soroti TV etuwe vidiyo eyakwatibwa kuba chairman mu bbaluwa yagamba omulamuzi nti omukolo nagulabira ku Soroti TV kavidiyo tujja gifuna kuba UCC yekola Soroti era UCC ngigambye nti bano abakulira Soroti ate benvunaana so tebajja kugima naye bwe mukama bagenda bakole ki tuwandikidde omusumba Kayiwa eyaliyo n'asabira abagole naye atubuulire ki ekyaliyo tuwandikidde amanya ennamba ezaali ku kaadi ze baako abatekisitosi b'omukolo bakaswabuli waliwo omulala Suzani bona tubawandikidde tubagamba mujje mwali muteekateeka ki tuwandikidde ab'obwakabaka bwa Buganda batubuulire okwanjula kuba kutya tuwandikidde ab'Emakerere tuwandikidde abantu bangi obujulizi tujja bujjayo abakugu bajja kujja mu kkooti bakase omulamuzi nti omukolo gw'okwanjula Buganda gwabwe ne bwe gutya ne bwe guti era Bujingo gwe yagendako tuwandikidde Nyombi Tembo atubuulire mu maka ge Bujingo yali akolamu ki kwolwo olunaku kuba chairman agamba omukolo gwali mu maka gaani ga Nyombi Tembo kati Nyombi Tembo omukozi wa gavumenti akola mu UCC yatuwandiikidde UCC tuliga omukozi wa mwoyo twagala atubuulire
ate nga si yeka yavuddeyo n'ayogera Pastor Sempa yavuddeyo n'agamba nti ate otalabangako omuntu musiru mu nsi muno nga ate Pastor Bujingo bw'oba olaba ate avayo ne yigaana omukyala we gwe yagenda ate n'akyala ewuwe kati olwo abagoberezi basumba enjiri gy'abakuba oba gy'abagamba abagamba biki agamba nti ono Pastor yakoze kya buswavu nnyo era nti agenda kuba nti avaayo naye ku lunaku ennaku z'omwezi nga 21 agende aweeyo obujulizi mu kooti. Sempa ng'ayogera ku nsonga zino. Naye bannange Bujingo ani anakuga kati wangena noko ozanya mu story n'olyoko giteeka ku online n'ogiteeka ku TV kati erina ku YouTube fena twagiraba tuli we are witnesses pe tulina tuli bajulizi. You are so silly. Kati ekino tandiso kyegana nate wakiteeka mawulire weteeka mawulire. Naye bannange Bujingo otuswazizza naye katukuleke otuyane. Let you sweat in your movie. Sweat plasma. Nja kujja mu kooti. I will come to court nkulabe nga bakukunya ebibuuzo otandika okwebuzaabuza anze sibimanyi noono akola simumanyi. Bujingo genda ekitende yewuwo. Bujingo you go back to your wife. Bino byokwekozaakoza otuzanya mu firimu. You are mad. Bujingo olinga ng'omuloge gwe olinga gwe baaloga. Bujingo zukuka. Bujingo tuswaza okola ebyobujinga. So kale bwe bityo bwe bitambula era ffe tugina kubanga tukutuusako buli lunaku kyeki naba kivuddeyo kuba abanamawulire ffe bali ku ground nga banoonya biki ebitambula ku nsonga zino kuba tulina ozirondoola fano ku Uganda mukamu tutandika nsonga ate tugikomya mu kkubo nedda tuginoonyereza mpaka ate bwe tugituusa bwe tugiggusa okitegedde. So olina just waliwo olina okwekumirawo ensibuko y'amazima n'okumanya awo nga tuvuddewo mwana muwala Fiona Bizibu not Bizibu Fiona Bizu. She's called Fiona Bizu. Ono yaliko Miss wa Uganda mwaka gwa 2012 ndowooza mujjukira bulungi omwaka ogwo akaana kawala kano kebayo ne batene balondanga ka Miss ate Uganda. Engambo zibadde zitingana ennaku eziyise naddala kutandika nga ku Lwokutaano wiki gyetukubya amabega gyetwalinamu ate ne Christmas anti ono yagwa ku kabenje ng'agenda mu kyalo okuba nti afuna Christmas oba alya Christmas mu kyalo era n'afa. Naye ate twamusanze n'atugamba nti ate ye ali bulungi nnyo talina tabu yonna. Bano abagamba nti ate bano bagamba nti yafa mbu yafa bali mu byabwe baagala kukola mawulire naye ng'ate ye ali bulungi nnyo mukyala ali akwenjoyinga bulamu bwe ne Christmas ate agira bulungi era yavuddeyo n'agamba nti bambi abamubika mumuleke anyumirwa obulamu bwe nga ye ng'omuntu mumuleke abe nti anyumirwa obulamu. Oyo mwana muwala Fiona Bizu ng'avaayo ate okwogera ku ng'ambi ezigambibwa nti ate yafiira mu kabenje ng'agenda mu kyalo okulya ate Christmas. Yagambye nze siri mufu naye ate kino kyamusanyusiza nnyo okuba nti abantu bamulowoozaako naye alowooza nti ate erinnya lye bali miss ndowooza bagezezaako kundowooza kwogera ku muntu mulala ate ne baliteekamu erinnya lye ate kitali kituufu ye alaga nti mulamu nnyo yoyo omwana muwala Fiona. Ate nga otuvuddewo Lwasama muyitaani omukazi ndowooza yakyasinza okuvuma wano mu Uganda era singa tolina award ez'okuvuma yandibadde eno award agyewangulira buli lunaku. Eyaliko presidential advisor mu NRM awo ate ngera yali NRM diehard bamwita Jennifer Nakubungi abasinga gwe mumanyi nga full figure Mama Museveni atwewunyisizza within just ate ebbanga lya mwaka gumu atandise okulaba nti ate avaayo ng'atandika okutuwa ebifaananyi nti ali lubuto. Tutegeera bulungi nti ebbanga eri mu just mwaka oguyise emabega awo full figure yavaayo n'azaala omwana mulenzi gwe yatuuma ate Museveni Kyles ng'ono yatugamba tattawe naye nga tugamba nti Museveni ye tattawe but of course just bino abiteekawo kuba nti ate
ye wala mabibuzo by'abana mawulire naye yatandise okusharinga ebifaananyi ng'alaga nti ate ali lubuto within just one ku luvannyuma just lw'amwaka gumu ne tugamba ate taata w'abaana ng'omulimu ogw'omusinga ali mu gukolanga bulungi nnyo bw'anaagendera ku eno level tetugenda tukamu 225 ng'ate fufiga abaana talina 10 biri awo naye ng'ate abawagizi bo basanyufu bagamba nti yes aliveeyo abe nti ekintu kyakola tetukirinaako buzibu so biri awo so bwe bityo bitambula naye ate nnyongera okujjukiza muganda wange nti eno gye bayise Uganda mu Kamoli amaanyi nze DJ Moki naye nga teweerabira ku subscribinga bambi bw'omala okusubscribinga making that notification bell active waliwo wansi awaka bwolaba subscribinga waliwo akadda akali akabeerawo then okakonamu then nokatapinga ne bakuleetera all personalized biki ebyo so you tap in all personalized such that oba ofuna notifications buli video gituteekayo such that you don't miss out okitegedde ekintu ekyo kino kikuyambako nti buli video gituteekayo ogifunira mu budde ate otambulire mu nsi ey'okumanya ate n'okuyiga eno gye bayise Uganda mu Kamoli I say now.